Oloza lwaki abaana bakaaba nnyo nti emirimu gy'okukola mu nnyonyi gibula? Anti ennyonyi bagamba nti there are few planes naddala e Uganda. But the problem is that there's a lot of competition. Fair to live Africans, and that's a reality. Nti tebagenda recruiting Africans bangi ate ne balekawo bali, especially the ones in Europe, those Eastern Europe. Emirimu gyo bagibawa because it's a reality nti bye baagala. Ate batugamba temuzaala. Tuzaala. Nze kenyini nina omwana ow'omwaka gumu. Omwaka gumu n'emyezi 3. Wamuzaala otya? Okubeera flight attendant nga toli married. Do you know what it means? Obeeraawo. Okubeera flight attendant nga tolina muntu akubeerako. Totuuse kuzunga. Olimba. Kiri kitya? It's not easy. At some point otuuka n'oyagala omuntu gw'osobola okwogera naye one on one. Osobola okugamba nti ennyonyi ya leero emmenye. Alan leero banaye mbadde ne customer bw'ati n'asisemera nzenna. Njagala omuntu gw'ogamba ebintu bwe bityo. N'atukutegeera n'agamba wow, kati wakoze otya? Bambi sorry. Tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emitiana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo, omuzungu zayita pedigree mu bika eby'enjawulo omuli Flick View, Holstein, Friesian, iShare wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 7556-86-38. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Okay, kale tukyeyongerayo mu maaso. Tuli ne Martha nga mukozi mu Qatar Airways, one of the best airlines eziri mu nsi muno. Bw'oba tonnalinnyako Qatar Airlines, muganda wange mwannyinaze okyali beginner mu bintu by'okutambula. Bw'oba tonnalinnyako Qatar Airlines, okyali beginner. You're still a fresher if you haven't taken a Qatar Airlines. I took it when I was going to Morocco. Oh, okay. For AFCON. And believe me, Chenalaba, Chenafuna. Actually, I wanted to make a video for Qatar Airlines. It was my first airline where I experienced a free Wi-Fi from my destination to my destination. I said, wow. Ennyonyi zinga kati baziteekamu Starlink. Bannange botandika flying Qatar. Saagala nnyonyi zisinga. Like aircraft ngamba ya gundi ennyonyi za Qatar Airways. Aircraft zaabwe. Baziteekamu Starlink. Waliwo aircraft ezitalina Starlink Wi-Fi. Kati nga buno obutono 320s. Naye kati ejje Uganda bagiteekamu nayo. Ejje Uganda? Balina tulina Wi-Fi. Uganda. I experienced a good flight. Yes. Omanyi nali online ndi ku video calls. Actually, okumanya ekintu ekyo Qatar kyekola kirabika kirungi. Ku airline yonna I think 80% kwa travelers abali ku flight, everyone was calling a relative saying, can you imagine Qatar? Ate obuzibu omuntu abamu eddembe eringi. That's how they say it. Sometimes they abuse it. Kati ate agenda nga talina earphones ng'aleekaana yenna. Bannaye bw'obeera mu nnyonyi nga waliwo free Wi-Fi gikozessenga omuntu obuvunaanyizibwa. Bw'oleekaana nnyo naffe tubeera a bit it's very hard for us kubanga tufuna complaints kuba neighbors. Abantu wayo n'aleekaana nnyo ate osobola okuleekaana, it's okay, or you can have earphones or AirPods zajja. Bw'oba otambula gulako ku AirPods ezo oba earphones ozikozesa. Tomanyi kwogera ku ssimu nga omuntu aleekaana ku ssimu. Ne bakuyita n'okuyita jangu oyogere naye. Kati mu nnyonyi eyo Uganda gye nagiddeko juzi. Nali mu business class ne bampita nzije ntranslating emunnyonyola nti oleekaana nnyo.
omusajja ne mugamba sebo ugamba ki kwanga kati nayo eba obotandise breaking a lawyer gundi airline ogamba ki sebo kakati esimu ogenda gikendezaako then also yali ali ku video then also kyogenda okukola ogenda kukendezaako ku ddoboozi kubanga abantu abatudde kumpi naawe batandise okukola ki okomplaininga so kano omugambo ogusooka bwawulira then well and good yawulira bambi yali remorseful n'agamba sorry bambi oyogera ennimi mmeka mala njogera ennimi 3 although I'm trying to learn Spanish ne Oluswahili naye nga njogera Oluteeso, Luzungu n'Oluganda. Kati bakuyisaawo tekyakusaza max nga mu interviews ekyaaki okuba omuntu okubeera nga tali linguistic kasita nga omanyi Oluzungu eyo kaadi esuukira ddala okuyisaawo Oluzungu olulungi baluhonoringa nnyo respectinga Oluzungu olulungi kati mu Uganda muno waliwo kabila ezina Oluzungu olulungi obviously abateeso boogera Oluzungu Acholis waliwo Acholis Abaganda the ones who are really exposed boogera Oluzungu olulungi then even the westerners some yes abatakulidde nnyo they do only that wobeera ne accent bawakimbuzizako accent yo nayo esobola okujjawo because if you're misplacing the word R and L they are not going to understand you because if it's during emergency you're talking about something else we're talking about let's say a fire extinguisher woyogera bilala we are frying you're flying it means you're going to fry us on the plane so accent era kubanga eri a bit esobola okujjawo so era abateeso ojja basanga nnyo munyo by the way abateeso mwetuli nnyo mukataaweze era mbatumiddeko nebaza nnyo abazadde northerners baweredde abaana babe bamanyi Oluzungu ate babasomesa balina Oluzungu olulungi mulimu ba northerners ndoza batono naye nga ffe ba eastern bateeso mwebali nabyemu n'abasoga nabyemu bagisu manyika abagisu nga 3 then abanyankole yes abanyankole I think I've seen a few but nga in Gambia sometimes it's the accent that kind of kati waliwo boyogera bakulabira Mubo banyonyola kakati my name is Martha Anyait neba byabunkenke interview yo sinyangu kubanga batula bwe batinga abantu let's say 6 buli omu bamulagirira alabi kyayogira ko awandike ensobi z'okola zibagoberera company zeyagala era bolaba nti bonna mukaago baba 5 bakizaganya n'ekyo ekintu kyokoze obera disqualified kati gwe Uganda wagwa nagwa kwe hostess yes kati ekata wayita oyita otya kati kata ngantandika applying anera jukira already ni mu company era kyengamba abantu don't focus a lot okukola mu cabin crew oba kola mu nnyonyi bwo vudde ku entry level baka omulimo gwo n'obuliwo ku website yawe yakata Airways bana baka graduating mwena mugenda kola mu nnyonyi are you for real it's not gonna happen right ne kwa kirina go for it go for clean never third party but directly being hired by Airways. You start with customer service agent, baggage, website dedicated minji. Go for those ground jobs. Katiwo 2K. Bera anganze matha. That's what I did. I applied from there. Kati already bamanyi ndi munda internal. Nyamba de informu yawe already. Bamanyi ngejeneiza manyi standards zawe. Chali changu nyo okumpa omulimu ogwo. Era bakuzamu interview. Nakola interview nagezaako 3 times nibanzijamu nembagamba lwaki temwagala kumpa mulimu guno ngate ndi wa nayombako nabo ate nga mu HR nembagamba mbulire reason why you're not giving me a cabin crew job. Do I look that bad? Omukazi nangamba no, it's not because you look bad, you're beautiful. Is it because I'm African? No, actually we have so many Africans. Nengamba why kastani nakalimu njagezaako ate inogezaako after like 6 months nengezaako neera I applied second time ne bangana neera kati ate lwaki bangana during that time naina akasika waliwo akasika akali wano
kati boss cars bwana ne ska obo ogabe mmere mu nnyonyi tolina kubeera n'ebiwundu simanyi scars biki bakusala eri 5 star simanyi mama uya kochanga simanyi nga ebyo simanyi nali ntwalanga ebigundi ku lusuku tebabyagala biwulira no scars oba okola mu nnyonyi tebazaagala but era bangamba we work on your scar. So my scar was not like so big, like small like this. So now it's invisible almost. But I had to do lasers. Ekintu kyoyagala olina okiteekamu amaanyi. Olina okiteekamu ssente, olina okiteekamu amaanyi. I had to do lasers. So ogwokusatu ogenda. Ogwokusatu nagenda. Ate ogwokusatu gwennyini, omunene yennyini eyandaba. Munene ki? Nena ematho oyagala ebyokutiisatiisa. Omunene wa kampani eyo. Top yandabanga utalabu ngeba nagamba kinikaliso wa NBS yakulabye mwennyini obutalanga bonkubye ku airport nampita nangamba how are you najja wano close manyi ebiseera ebyo ng'asooka n'akutunuulira n'akuscanninga nalaba oba olina scars mu face nagamba I like your makeup, this is beautiful. Buli omu ng'atunuulira agamba tewali conditions awo temwali ku interview. Nali ku airport already ndi active ndi mu gundi. Wali ku mulimu. Ninze ba business class customers aho wansi ku escalator wetu bascadi. Ku Almujan lounge business class wabira. Omusajja yali alina bya filming n'asuka n'abava najja. Katonda nduza yali asazeewo by then. Until this is the time. Because that guy walked to me nangamba, have you applied for cabin crew? Why are you here? You don't belong here. I was like, what? Wow, now I know someone who knows that I have a potential to be a cabin crew. What do you mean to your boss? What do you mean? In fact, I want to buy a staff about you. Umumwalo yakoze echi. Omusajja oyo ng'alina power. Yali gundi CEO munene yatandika Kata Airways mu 1997. Wamaanyi. Kagala mwogera linnya naye abakolamu bammanyi. Yalina power nnyo mu Katongo. Nagamba, can you come to my office? Do you want to be a cabin crew? You look like a cabin crew product. Like I was like, wow, someone finally saw my potential to be a cabin crew because I had everything. Now Alan. I was like, I'm going to be working on the plane. Oh my God, I can't believe it. And when again I'm officing at times, nangamba bring your CV. Tebakutera yonko kola ni yakuyise obichi. Wabona bali bamvira busy like that very day. No, the next day. Kata the next day nali off. Nangamba jangu enchandi mu office jawo. Era abantu batani kugamba omwalo ono banaye chichi. Abana Uganda abe batani kugamba muno oba maybe there's something happening between me and him. Ngabo manya abantu. Nizi ningamba that was the right time for me to be a cabin crew. How genda mu office? Ngenda mu office secretary anyaniriza ayimirira buli omu ayimirira. Ningamba mubadde kibanange kye kigenda maaso. Ne banzigulirawo nagamba come. Officing kumeri nga nene. Ningamba wow. Nagamba I remember you from yesterday. Give me your CV na hajitunulamu. CV alabamu experience ya Serena. Nakolerako ne Silver Springs Hotel. That was my first job actually as a waitress. Yeah. Then ngenda ku Serena, then Sheraton I did my internship. Nimbanga uncle nagamba. You have very good experience. How long have you been with us? Nimgambe myaka jemberede ku ground. Nagamba speak to my secretary, is going to help you with everything. Okay? Welcome on board. Speak to the secretary. Kat secretary agenda kuyamba kuteeka. Buli kimu baba ayina kubanga akikola. Talina kubeera awo atembu simanyi ono tetujja muwa. Naye as per protocol, you have to do the interviews, go through the process again. Na banza ate mu HR mu soke ngende ki mu interview. Badde mu bankebere. Kati olunaku olwa interview bampita mwalimu abaana abalala. Banaye bana ba recruiter. Nga bantya nabagamba banange omwalo ono yavudde ku 9th floor ono omwala ino bamwadde already omulimu just tukola formalities abere nga ali mu system ne banviira ne bampa akatebe nembeera nnomo nga nyambadde bulungi nga mmanyi omulimu nagufunye dda
ne ba interviewing awo ne bakola biformality byabwe. Chala yagamba ki? Ekyala talina choice, talina kyagenda kwekwasa, musimanyi sika, simanyi biki agamba kati ate mwalimu n'omukazi yennyini yanyima that job previously. Wali that lady was among the panelists. Bonna olaba Katonda nange bwe ngendo yitawo era nze mbabwe bwe mundaba kukata nga ndi kukata temwewunya ate bonsanga nze nkugabira Katonda gwe weetegeke mwana wa maama nze ngendo okugabira Katonda kukata awo. Omusajja n'angamba omukazi n'angamba nantunuulira n'angamba ngali special banange ate nga taagambe oba ki haiti nenteekayo omukono buli kimu nenkiyita bino bi English test nembiyita nagenda nga ndi prepared era nga saagala gamba mbu ate bansindise okuva eri sigenda kukola prepping oba like revision nakola buli kimu nempitawo kati nentandika process nembera on board ne bakyusa buli kimu accommodation bagikyusa ababeera ground babeera accommodation ndala ne ba cabin crew babeera mu ndala. Sente ofaleta ne janga sente banange lenga mukama banaye mukama yebale. Yes. Wasoka kulowooza ku kyawo ng'ekyo it was just about time because I worked hard for it. That's what I think. Kiki wasoka okola musaliro ogwo wasoka ofuna omungi kuba ye sente zaali nnyingi. Kiki wasoka okola? Nagula ettaka waffe Bukedia. Naligulawo oba wa speaker. Was speaker wenyini nawe ettaka kumpi n'essomero lye. It's like my land is here and her Gondi school is just right there. You're comprehensive, yeah. Oh. Nengula ettaka era ettaka eryo bweriri. I'm developing it. Yes. Wali musanyufu. Nnyo. Yeah. Did you call your mom? Ani gwasobola okubira Oluganda lwo ng'ogudde mu bintu? Actually those days nali it was my sister. Gwenzirako mugamba I've gotten a job, I'm going to be flying now like different countries. She's like this is what you wanted, right? Ngamba yeah, so for her she thought it's the same salary. Era nasoka nembaleka nga sibagamba nti na sente zeyongerako nenkola nenchapa for like a few months bakwa covid ate namala nakola ki najja during that time. I know your story ndala kubanga basoka ne batujjamu fenati. What? Ne banguba kubanga Qatar Airways yatandikira kugoba abantu because of flights zakendeera. Si kugoba necessarily but it's like redundancy. Yes. Fenna batusindike waka. Wakaaba. Nakaaba, but again God helped me. Man kitegereddewo nti mata wakaaba. Nakaaba nnyo n'enkogga. If I show you my photo during that time, ngandi went. I'll send you that photo, you'll see. Nga nakogga, I was like, why? I needed this job. I need it. But Katonda yakolawo ekyenjawulo n'ampisaawo nenkoma waati. Bakuza. Mulimu be batazza. But again after babawa chance nebagamba applying. But nze omu ku bantu basooka okuzza because omunene yali yanteekamu omukono already. So ne banziza mangu era nabagamba flights wezikomawo balina okunziza. Benyine bangamba balina okunziza mangu kubanga omunene yakola ki ya endorsing that thing. So I was like, wow. So, kiwulirika kitya? Okola ki? Okola mu nnyonyi. Okola mu nnyonyi kiri, it's a very good thing actually. It feels so good because you feel like you know the world. You just have the world on top of it's just in your hands. Omanyi nti ba Asians bakola bwe bati, ba Americans ba behaving bwe bati kubanga mu nnyonyi mbeeramu nationalities nga 10. Kati obanga ali mu nsi yonna in one tube. Era nze kati bw'ompitira omu Japan, n'ompitira omu Korea, n'ompitira omu China, n'obagamba boogere nsobola otegeera nti ono mu Korea, ono mu Japan, naye oyinza okubaawula. Abasinga mutulowooza nti bonna ba China. Yes. Ebyo byonna culture z'abantu zonna nzimanyi nti omuntu ono taagala. Kati waliwo cultures nga bw'oteeka baaga wansi. Eba gondi. Disrespect. Nedda. Baga yo ogiretedde mix emibi, what do they call it? Ebisirani. Kitegeeza sente zigenda kubula. Biki. Ku nnyonyi kwebali? Yes. No teeko baga y'omuntu wansi. Eyo nationality. Ayinza okuba enduulu. Anti abagamba sente kati zitazigenda kufuna.
So cultures ezo bwezi eziri surprising nzonga kiba kyamaanyi nnyo ekyo. Nsi kijja oyo flyinzemu nga si y'amaanyi nga Katonda naye nga kali so beautiful naye nga oba oli awo ffe tukamanyi. Bakayita Malta ogimanyi? Njiwulira buulizi njira nno njiraba ng'esamba island emipiira. kali eyo between Spain and Italy kali eyo in Europe somewhere. Yeah. So Malta eyo, it's a very small tiny island. It's beautiful, like kalina beachy abantu bamu bali away from this world. I just don't know what I like about it, but it's so cute. Oliyimba. Yeah. I like such places zirimu like water, beach. Waliwo kana akase ke bagamba oba keeko akali mu mazzi simanyi tekalina airport. Malta ina airport. Which one is that? Waliwo ensi gye bagamba eri mu mazzi. Malta ina airport. Inaka airport katono. Bali so beeyisa batya? Beeyisa bwa Europeans. Boogera lulimi ki? Maltese. Boogera lulimi lwabwe naye nga kale kanyumira because it's also a tourist destination. But tourist destinations kisinzira ki kyoyagala, like what do you love? Like bongamba nti version ya New York to me is very good for me. I love it because New York is a place gyogenda nolabanga abantu ba living their best life. Tourists babera free. Times Square babera lit. Like I love that state so much. It gives me life. Even if I used to fly to New York just to experience Times Square. Wagendayo otula n'abantu n'otula naye nga buli mwakola byekisiru buli kimu kibeera wali. For me, that is like something I really loved. Yeah, being in the middle of crowds. I loved it. I think that's why I can also work on the plane. Because waliwo abantu ba introverts. Tebagala kukola mu bantu abangi. Tokola mu nnyonyi kwanjigiriza nnyo okubeera nga ndi confident mu bantu. Different nationalities. Kinyambye nnyo. And of course, sente nazo zinyambye nnyo. I've elevated myself. I can give myself whatever I want now. Osobola ogenda mu nsi gy'oyagala. Nze njagala. Then n'ekirala visa. Kyangu nnyo okabiniko okufuna visa. Yensi yonna. Any country. With your family or? Mostly gobera ne high chances. Naye bw'oba ogiyina no applying ira your family, it's also buying high chances. Yes. So okufuna visa, but you know until already you've been to that country. What is the reason for them to deny you that visa? If they deny you that visa, you're like, why? They'll be like, because you fly there every week. Era ne visa eri gye bakuwa ekyalimu. Exactly. So oba wakulemera yero so okozesa eri. So flying anti Angola, Europe, what? So I think that's also one of the benefits. And of course, meeting people. Right now, like life yange badde nungi because of meeting, people on the plane. Some of those people bayongedde nnyo my bataddeko imprint mu bulamu bwange. They're really celebrity gwakusinga ku nnyonyi ow'amaanyi mu nsi eno n'omuservinga noga wow, you're proud of yourself. Which person, which celebrity who flight? Currently, no, I don't think I have anyone right now. But nze kenyini nzaba serving. But I've seen someone serving someone else. Yeah. Christina Aguilera was on my flight. Christina Aguilera, like R&B artist, yes. She was on my flight named Savinga. Yeah, it was like amazing. Who else? Actors abamanyi. I can't really recall everyone, but abantu abatugamba nti baflyinga n'embwa zaabwe ne petties ebyo ebintu mubuwa butebe mubuwa entebe abeera ne mu ntebe y'omuntu oyo like basasula entebe emu. Waliwo yali ku nnyonyi yange twali tuva Canada, yali alina embwa nga nnene wet. Muno embwa eyo emotional support dog ekola etya nti doctor approving anti alina okubeera neyo eri trained okubeera ng'ekubudaabuda mu mbeera gy'oyitamu. Abasinga ogikozesa be bano abalina gondi, let's say depression, bipolar,
nga it's really chronic, something really bothering them mentally, mental health wenga embwe egena muyamba okuhealinga. So they approve them nabanga batambula nayo. Embwe yomnaye yatambula nalimba savinga nayenga ala nze mbwa nake. I'm not a dog person. I love cats. Dogs, I can see them from a distance, but being that I have to serve the dog, like I have to serve the person next to the dog, I was like, what is this? But at the end of the day, she needs this dog, and she paid for it, so you have to do the job. I remember a dog, Nangamba, don't worry about it. He has his own food. But at some point, nenjira bangeri mukulya jiwa something. I don't know what. Teziria emere y'emnyonyi. Yeah, it's like. Then what else? Sajira banga bagitwala for easing themselves. No, I didn't see that. But obuzibu bwenafuna bwokka bwendete emmere embwa ekola this thing. What do they call it? Like shaking itself and then ebigondi like yeah, and then I was like, wow, this is kind of gross, but then again, it's my job to do that. Road client gwaliosanzeko ku nnyonyi. My road client? That was my best road client. Wow. I don't know if I should say this story, naino story. Very ngenda gisala muko katini because it's a bit long kuba bantu kana okwagala okunsiba mu nnyonyi. Omusajja yalagira munange wantu ino obudde nebera mpanvu fe tulina obudde munange nga tutambula tujja Ntebe omusajja omunene waku ne Uganda munene nnyo nali sifuddeeyo oba munene ku sector ki baatugamba bugambi nti oyo VIP kati yali mu zone gye nali nkoleramu mba ndi kusavinga tuli ku ground ayina abaana babiri omu ayina emyaka 3 omulala ye mukulu ddala. Kati mu nnyonyi omwo omwana w'emyaka 2 asobola okutuula n'omuzadde ku laps ebiri n'okuka wansi asobola okutuula naye ku laps during take off and landing. Talina kola ki kutuula yekka during take off and landing. Yes. Then after taking during off, in flight asobola kola anything they want, but during take off as per the aviation rules ayina kutuula mu laps. Nengamba kati tuba tugenda ku taxinga tugenda vaawo. I'm working on that in that area. I'm trying to secure the cabin. Ngamba take up a seat belt. Omwana ono jukira ali above 2 years. Omwana ayina kutuula yekka. Not very far from them. Baba we Ntebe nga bali kumpi. Omukyala nga ayina omukyala nga muto, omusajja ye mukulu nnyo. Ngamba okay. Tuba tuli awo ngendo laba ate omwana nga bamutuuziza ku laps z'omukyala. Ate eyo eba regulation jotalina kumenya. Seat belt, you need for us to get na black and white. You cannot just do those things go plain. It's about safety. Yes. Ngamtuuza ne ngamba simusoke muchekinyire ko mwana no wa myaka emeka ne bagamba omwana wa myaka 4. Ngamba madam omwana otagenda kola kituula wano ajine Ntebe ye wali mutuuze wali. Omusajja yasituka n'agamba omwana wange tagenda tuula yekka. Tajja gituula ko ne ngamba this is not just me, the captain, the pilot, as per the aviation rules. Name explaining it black and white. Nagana nagamba, you can do whatever you want. I'm not doing it. Tuba nenzere ku supervisor nagamba muleke muwe seat belt endala kuba kati already flight eri mu taking off tetulina budde. Eyo mistake number 1 kasi taking off nga tuddawo already aviation eri baba recording and it's a what? It's a safety issue. Ani recording ani atulaba. Abo benyini balina wandika report ekyaliwo tebalina kulimba. Baja wandika report nti omwana yatudde ku laps, which is a safety issue and I'm involved. I was the one there. Akali mukaba kali under what? Kwegamba. So what happened? We take off. After take off ne bamuletera kwakata breaching the safety rules. Walochi baita PDR bamuletera ne agisomeko nti tugenda ku ebanga first warning. Ne bagamba omwana ono we yatudde siweewo. Kyogenda okukola tokiddamu nga tulandinga. Otherwise tugenda kuyitira ki aba amateeka wansi nga tulandinze.
Musajja n'agamba don't n'ayumba nnyo n'engamba naye bannaye omukazi ye ng'asirise tuba tuli awo omusajja tuba tugenda kulandinga n'addamu kyekimu kyokka bamwadde eri foomu kugisomako eba warning mu airline tewali byakusaaga mbuno oba tuli kimanyi nkumanyi tewali ebyo omusajja n'agaana omwana era ne bamuteekako bwe batyo that's already times 2 that is twice you've breached the security gundi captain n'agamba we have to call police ku ground nga tulandiza Entebbe munaye nga tutuuka bakubira police of course pilot yemukubira bagulawo oluggi police bapolisi baffe bali awo bali aircraft balize kati bayingira ate mu nnyonyi nti kye batuyitidde ki what's happening ne bagamba banange omusajja nga munene gwe mutuyitidde tetujja musobola bannaye tetujja ningamba what do you mean timujja musobola ne mbalekera ne ba supervisor n'agamba omusajja n'agamba omupolisi gwe baali baleese baali bananga batano ono omusajja gwe mulina gwe muliko nga muzibu nnyo ningamba yes no one is above the law ayinza okuba muzibu naye no one is above the law it's not my fault yaganye omwana okutuula yekka ya breaching the safety gundi ey'ennyonyi this is something big ne batandika omusalutingira naye ssebo ogamba kibi kiwe tusonyiwe tuzze naye tetuzze kukola anything biki ngamba okay tebaze kukola anything they're supposed to actually escort him for questioning yes ebanga arrest naye bayinenge gye balina ogikwata omusajja n'ayimirira lumu n'aŋŋamba so ompitidde poliisi omanyi simanyi ovaawa ngenda kukunoonya Alan omusajja yanthreateninga omanyi okwogera ebigambo ebinene agenda kunzijawo Alan natya n'agamba bali kati ono mutekeko empingu kati n'agamba abasirikale mubansibe ng'oli mu uniform nga ndi mu uniform supervisor ali eri akyali ne pilot batalaba muyita enyamba bantwala okunkwatako bwe bati zaali zirumye empingu zaaluma tizaaluma naye naziraba ng'oli atandise okukola kyokugjayo empingu mu bukunsiba awo sikyali Martha osiba gundi katawiz like oli ku breaching amateeka ag'ennyonyi first of all oli ku arresting a staff wa katawiz kubanga gambye exactly ekyokukola n'ekyo wali omugambye tekyali na roadway right it's not of course fete tubeera rude wamu advising nti munnange omwana kasitaba ng'aweza emyaka 4 gikyagamba mbu kwegamba muze yamuyitira police it doesn't work like that ge mateeka just oli bwa breaching amateeka ku nnyonyi anything you breach mu safety mu nnyonyi n'ogaana oteekako seat belt bwenzija ne kugamba teekako seat belt giteekeko nina authority ekugamba teekako totunulira Martha tunulira airline so singa ngana nina utubagena kuyitira gundi abamateeka wa mu gundi nga tu arrive it's a breach of security are you serious yes ekitegeeza go so ate bingi nnyo binja bagamba byemukola eyo abantu bakola ekitegeeza so okumpitako bonnoga mumuno yaganya ogisaako nonotinga sit number bwe tutuuka ku arrive ngenda okulaba abapoliisi bazze nzija ne nkugamba nti ngenda bayita ate tolina kyogenda kunkola kati ono ye yakitwala personal n'agamba bali bankwate bali bonna ssebo nga bazze nga bangenda kunsiba esaati zino zonna ne zivaayo zino nali nyambadde bweti ne zivaayo zonna nga ntandise n'okukaaba nga bannaye bantwala mpita pilot mpita gundi supervisor taliiwo ali busy ningamba nkoze ntya bantwala bannange omuntu wa ground staff yekka yanyamba bano ba ground staff aba ku airport yajja n'agamba bannaye kye mukoze mukimanyi nti n'ennyonyi eno bayinza ogijjawo Uganda because of what you just did bayinza n'ogijjawo Uganda nga tebakya flying Uganda kubanga bino tebabikola wano why do you arrest her when she's in uniform mukola ki muveewo customer n'agamba gwe leero ojja kiwulira era ne hotel mosula manyi nyenda kusiba ate olunaku olwo nasula mu hotel nakaaba nenziruka natya nnyo kuba omusajja yali munene nnyo sisobola mwogerako munene nnyo nnyo mu magye bambi
So nenkaba mwawo nengamba bannange natya because that thing is very scary. One was scary stories endala ezibadde ku bannange. But this one for me it was a bit emotional. So did you report that the office nga muzeeyo kata? Wakiteeka mu report yo? Kati awo baba documenting and guess what? Bamuwa ban. They banned the customer touch flying and Kata Airways. That's how far it can go. Era breaching amateeka governing an airline bakusobola okubanninga. Nga to charge flying. Nga ninyo walala. Neta sebo oyinza okuba obadde ne route yo nga nnungi. Ngobadde ogenda London nga Kata Airways ekkolera bulungi. Bwe bangana mu linki nga ninya akamba. Lwakuba mubaamu oluusi bambi ng'ogamba ennyo. Nga family yo. Kati nze nkulye I fell in love with Kata. Naye sigisobola. Kati price nayo eri very high. Nze era tekino yaginsasulira. It's very expensive by the way. I fell in our customer are flying at Kata Airways bagaga. I fell in love with Kata Airways. Era bali batubuuza wali tekino ngetubuuza which flight kati ngabala tebagize nnyo tebatambudde nnyo eno nembagamba kati nange ne bampubuuza nga CRUZ gwabadde flying olowooza flight chase ennungi nembagamba Kata naye Kata yasaba emiliyoni bazaali 5.5 essaawa zino tiketi y'ekata ogimanyi 5.5 ogende Morocco. Ennyonyi naawe yaakati first of all tulina history ntono nye ya good. Era by the way Kata bali badde bansasula ate bogenda ne bajja wano ne bateeka ano gundi zaabo wonna ne balanga nziti akalango kabawadde naye waba n'akuwulira simanyi office ya Uganda bajja laba oli ya Uganda bakuwa emmere bakuwa omwenge mu nnyonyi n'onywa bulungi bano abanywa omwenge n'onyumirwa wifi olina ennyonyi zebakozesa wifi yokka wifi yokka yankuba ennyonyi zaabwe empya togenda yingira mu kinyonyi nga kyonna kiri awo simanyi kiri awo waliwo ebinyonyi bano bye muleeta eno ng'oyingira mu kinyonyi kyonna ebiguuni byonna byamenyekamenyeka nogane n'atutuusa waliwo akamu ketulinnya nga tugendeyo kagera ate kakuba noise okamanyi akono nkatwala naye kali ngatwala mu last minute nga Kata Airways ejjudde nnyo nga nina omulimu nenka connecting nesika Kata sika Kata kategedde sika Kata naye kakuba Kata Airways naye Kata ogibe bana mwine ennyonyi ennene eyo yakawininga 9 awards ku Skytrax best airline in the world. Best airline in the world, best airline in the Middle East, best cabin crew, best business class lounge, business class Middle East. Zona they deserve. Ate hiring abana one of 12 lounge. Have you taken airlines in America is Britain you? Oli okosanga omuntu nga jjajjawo ogenda mugamba osigedde ng'agikolamu nga ate omutume omugambe leterayo juice ozogeddeko ezo juice ezigenda mu Shengeni ezo within now Shengeni saga akwogala debo z'abantu naye maama waliwo egenda mu Shengeni ennyonyi neekufuukira ennyonyi nga tokyasobola kusaba mmere by the way omukazi nga menopause muli bubi eyo ennyonyi yammwe bamire Uganda Airline erina abaana abato abalungi Uganda Airlines nalaba abakabin crew baayo bantu balungi ate bato bahiringa abaana abalungi nabali ab'e Dubai nabo bateekamu nnyo abaana abato yes ennyonyi gyokomoteeka naye wali Shengeni wali eri awo ofuna abantu abo n'omugamba n'omutumatuma tebaagala batumaatuma ku nsi y'okukayanja flying ako bali business class nali Azerbaijan Airlines omukazi nga ddala mukadde nnyo ne mugamba bannange njagalayo kano naye ng'akulaga nti beekanya ate baagala obbayita bamaama ng'answala omutuba omukazi mukulu nina omu ekitiibwa mwate mpe emmere bikimpa kino kati naye bw'oflying Kata Airways ogenda kulagala n'omuwala omuto wa 25 20 30 nsi ekijootakoowa Jisikowa America. I love America, but it depends on the state. Yes, see all the states, because while all states is Tankolera, I think, but it's so racism is a bit high. I tell you about Gilanti or the African. No, nobody had to go when you are racist to you. Yes, so
Europe njagala nnyo, but it's not a place No, Europe, which in see? I love Denmark. I want to buy, but it's a bit different from others. Really? Denmark. I don't know, but I saw that those people are a bit, I don't know, but they're really so exposed, buddy. Very welcoming. Yeah. Regardless of the color of your skin, I feel like they're good. England is amazing. I love the UK. Everyone is kind of like English speaking countries. UK, US, these countries is in English. It's a bit hard for us. But as Netherlands does. Yeah, but you cannot fail to find someone akuyamba ku street. Na walo countries France. Mu Europe. I went to France as well, yeah. But it's hard to find someone to help you. France oyinza okusulamu. Ngatofunya kuyamba kuba ku signposts kuba ku everything is like complicated. That's why when I go to Paris, when I fly to Paris, Istanbul, I need France. Jina yagala okugenda simanyi Eiffel Tower zonna nazimalayo kati nakowayo. Hey. Yeah, sometimes they am hotel nimba just. Which African country ekulabikira obulungi? Of course South Africa. Ne which other African country ekulabikira obulungi nenga olya oba olya fete tunajiwa maaso. Nga wajigana mnoga wow. Abuja, Nigeria. You guys Abuja walungi. Architecture wawe mulungi. Sikulimba. Abuja. Nigeria. Banange, African countries, well, there are African countries that are really underrated. Banange, that place has some kind of unique architecture. Ate buli omwaliwo bifo nga gaga mulaba mansions bichi waliwo tusula kumpi. There is like a road that is it's really underrated. It's very nice. Yes. Waliwo countries banaye zotuka kunga ne Uganda wasinga ogamba naye wagenda weyo nenga kate egendayo but banaye zisanga kugera those countries sometimes airport yawe njingiramu nga yonna erina this stinking smell. Come on, what kind of place is this? And I took about those countries. And not Africa, by the way. In some continent. Or ingira airport very even Entebbe airport is smelling better. Manna indika. Nge airport yone unyaka amlali. Chiche, what do you think the best gift you've ever gotten from a client? From a client? Flying. Best gift was becoming my best friend. I found a woman who flight yafuka muganda wange. Ngamna Uganda? Sali America. Na muyamba just nali ndikubyange nkola yali lubuto ne muyambako. Ne mwemere ne yali atandise ofuna what they call motion sickness. N'abanga bambi ayagala kuzirika biki ne mujjayo ne mbudabuda ne mwemmere ne mutekako akawero kati ekyo yalabanga kyamaanyi nnyo. Bwe twatuuka ku destination eyo n'angamba jangu ewaka. Bwe najja ewaka banayo mukazi nga mugagga. Wow. Nga mugagga. Nnyo. Ayina buli kimu. Yes, she's American. Ayina buli kimu. Ayina abaana be babiri. Ayina bbaawe. I was like, wow, this is amazing. Okuva olwo omukazi yabadde kinene nnyo gyendi like really a valuable. Yes, exactly, yes. Yakwochayo. Yanyamba even when I went to I don't know, I don't want to go there. Yeah, bali kuyamba nero inokate omufirika yenna omufirika yenna. Bosanga anti gaga. Cheyampa up to now I feel like it's the best gift ever. Kwa mkwano gwe. I took an hosting when I went to US. Hey, I was living with her. Banga matebakiriza munyonyi kugaba namba za masimu. Oh, gaba lwachi tebazigaba. What is serious? But you have to be smart. Toina kugaba like nga buli omu akulaba ne supervisor akulaba tebatu batukiriza, but it's like something that is supposed like to be discreet like toina kumala gagaba namba onagabira bameka kubanga bambi oli oyinza omuwanga client alina kyayagala omuyamba laba abantu abo abanene musobola okwogera bulungi simanyi nze nja kuyamba biki ogenda otuuka on ground notagezako omutextinga nga sitakolashi taddamu naddala bano abali potential
abantu bano bola abantu omukazi asobola okunyamba ku kino nampisa wali osanzeko ene royal ku flight Royal, we fly with them a lot, especially Abe Kata. Not you're meaning Abe Uganda? Yeah. No, I haven't. Who? Abe Kata were flying on that. Abe Kata Althanis. Althani family high wound behind me. So Abe Althani. To flying an abo. Ate be basobola n'otwochayo sente. Naate tebatukiriza zikwata. Era bwe bakulaba kiba kibi. Kati azikwocha atya? Obeera smart. Kubanga sente terekeka mwana wange. Kubanga waliwo omusajja yampa gundi real zaali 10 mu NYONYI. Actually that was my biggest tip. Yeah, 1 million. Wow. Yeah, I felt good about it. Like era supervisor samugamba ate batugamba temuzaala. Tuzala. Nze kenyini nina omwana ow'omwaka gumu. Omwaka gumu n'emyezi 3. Wamuzaala otya? Namuzaala. Anti ngamba wafuna break? Nafuna break. Kati when I got married, olina kubanga oli married. Tumala gazaala kuba bajja. Soko olinda okambulire bulungi. Olina kubanga oli married. Ate waliwo abagamba flight attendants abakola mu NYONYI tebakola tebazaala. Lwaki? Balina basobola okuzaala. Nowadays what tozaala bino bya boyfriend. Tebikola mu Bwarabu. You don't do that. Bagenda ku deportinga bakusindike wamwe one way ticket. Tolina kuzaala. In fact basooka nakutwala mukomera. Obafiiriza sente. They take eri awali. Bw'ofuna olubuto basooka kutwala mukomera ne bagamba you're not married, why are you pregnant? How did you get to this? So you have to be smart. Tegeera nti ofunye olubuto mu ddwaliro z'ekkata oba zaawa. Yogera n'omudokita wo oba tokozesa insurance. Kubanga okozesa ate insurance baba bategeera. Company ejja kutegeera. But if you've used your personal thing, just bibuliraawo era obulodduke. So kati kutwala ku police. So kati you're married? I'm married. So when I got married, bamenyesa emitima. Kati nzembe omanyi okubeera flight attendant nga tolina musajja ng'obeera mu depression. Abe UK bambi gwe bamenyesa emitima. Omanyi okubeera flight attendant nga toli married. Do you know what it means? Obeeraawo. Okubeera flight attendant nga tolina muntu akubeerako. Totuuse kuzunga. Olimba. Kiri kitya? It's not easy. At some point otuuka n'oyagala omuntu gw'osobola okwogera naye one on one osobola okugamba nti ennyonyi ya leero emmenye. Alan leero bannaye mbadde ne customer bw'ati n'asesemera nzenna. Oyagala omuntu gw'ogamba ebintu bwe bityo. N'atukutegeera n'agamba wow, kati wakoze otya? Bambi sorry. Ebyo togenda bigamba baganda bo bali busy. Weetaaga omuntu. Mwera mubalaba. Kati omwana akola munyonyi osobola obula omwami? Tosobola kubulwa mwami kati surprisingly abantu abakola mu NYONYI. It's hard for them to get a very staunch relationship ng'eyimiridde. Abantu abamu struggling abamu baagala just kukozesa okufuna benefits ezo flying. Ng'oli just akwelipyeko kubanga ayagala okola ki. Kuba bw'obeera mukwano gwange nsobola okuwa tickets. Nekutambuza at a cheaper rate. Eyandisasudde 5 million osobola osasula mu 1 million. Otambulidde kunze. Uli akwagala just nawe n'olowooza nti akwagala. N'alyoka akubonyaabonya, tamanyi bya long distance, alina insecurity. By the way, namwe mulinganga abali mu long distance relationship abakola mu NYONYI. Yes. That is the challenge. Era nagezaako relationship zonna sisobola ngamba. I think I'm going to. Bana Uganda abasajja baagala obeerawo osiike ettooke simanyi oligole oti. Kati nze Alan okuva natandika okukola mu NYONYI nze sooza bintu, sooza ngoye, sooza bino ebyokunyakunya engoye, simanyi kwoza bintu. Kunyiga mmere. Okunyiga mmere. Why? What do you think is the reason? It's because I try as much as possible to protect my job. Because my job is about endabikayo fanani. Wakutembita detergent ne bikwocha engalo. What is it called? Ascorbic acid or whatever that from the soap. It's going to make your hands kind of like this you engalo.
kati mbanku emmere n'engalo ezisiiwu zinekola mu business class osasudde tiketi ya million na million ate bw'ofunye hostess akusavinga alina ebigalogalo biri awo biriko ebikalakamba kati nze ndi waddembe okugamba nti sisooza bintu ewaka bakimanyi nabo ate n'omwami wange akimanyi sooza ebyo ebyokukunya anyway tulina washing machines kati okufumba nina okuteekako gloves kuba nina ofumbira omwami at the end of the day teekako gloves nenfumba but simanyi what do they call it like kusekula biki bwe ngenda mu kyalo mbu simanyi ntandika okufukamira wansi I cannot do that because my job requires me to be at a certain level of physically I'm supposed to look good, I'm supposed to maintain myself to keep the job. We're not supposed to gain weight. We're gaining a weight batandika okuyita ku office BMI yo elieta ne measure balapima but it's not common also gaining a weight nga mwoli already naye balwawo okuyita maybe every after 3 years like that naye bangamba babakebera nnyo omusaayi buli kadde batukebera omusaayi yes then also batukebera grooming bw'oba ogenda mu nnyonyi tomala gagenda bugenzi ne bw'oba oyambadde bw'otyo omazeeyo enviiri ozikutte olowooza oli clear waliwo department nga yo baagi hiring just okubacheckinga before you go to the plane babacheckinga ki ne balaba enjala zo zizitya enjala zino tezirina kubeera nga ziri cracked biki basobola okugamba enjala ezo tezigenda leero mu nnyonyi vaawo eno zitereze ne bakuteera twalawo mu grooming room ne bakuteekako enjala mangu oluusi enviiri ne bagamba zisumulire oziddemu edda baali batugisaamu ne gundi this nga tusigala only that nga tujjamu jacket nga bakucheckinga scars biki ne bagamba sometimes ofuna akantu akakwokyeza olina okukabikako kuba bwe bakalaba bwe bati toyitawo so ekyo kya affecting a performance yo kya affecting a promotion yo if those things go ku file yo so olina okubeera nga keeping up to standards no scratches simanyi bino obadde ogenze mu kyalo simanyi ozanyazanya nnyo n'abantu bikino olina kuba careful kati singa akaseera katuka nga emyaka gyo outgoings otunuulidde kukola ki tunidde kubeera nga growinga mu kintu kyenjagala okukola ennyo I want to be an aviation management gina majoringa njagala nnyo okubeera nga neyongeraku ebintu bwe bityo njagala kuma wani wakosomeseeko mu aviation schools njagala even endorsements from these academies mbere nga mentoring abaana kati nga mu Uganda Aviation Academy I think beba graduating ajuzi kati waliwo benalaba abantu tebaflyinga naye nga gye bali batuddeeyo bagraduating bebayakaba graduate baba influencer kati kyetaaga omuntu ng'alina experience already nga mwali munda n'aba ng'asobola mentoring abaana okubawa ekifaananyi kyennyini kye bagendako kitegeera kati bye ebintu bye nsobola okukola ki byoyagala okukola okubeera nga mentoring abalala naye obudde obulina but still okitandikako mu bukadde kano nsobola okitandikako and I'm working on it yes era nina abantu abaana mentoring abentraininga mu group yange bengezaako grooming okuba nti bafuuka flight attendants abalungi oba not even being a flight attendant but airline abakola mu aviation kubanga bangi abaagala okukola mu aviation naye nga bwe nagambe totunuulira nnyo okukola mu nnyonyi wokka tunuulira emirimu emirala osobola okubeera checking agent osobola okubeera customer service biki byonna bingi positions nyingi mu website olowooza lwaki abaana bakaaba nnyo nti emirimu gy'okukola mu nnyonyi gibula anti ennyonyi bagamba nti there are few planes naddala e Uganda so you have to look at international planes kati nga Qatar Airways wa airlines ezo Emirates biki but the problem is that there's a lot of competition fair to live Africans and that's a reality nti tebagenda recruiting Africans bangi ate ne balekawo bali especially the ones in Europe those Eastern Europe emirimu gyo bagibawa because it's a reality nti bebaagala kubanga mu interview mugenda ku interview abakoze interviews ne za Middle East za cabin crew biseera ebisinga omuduga babeeranga like baba bakiriza abantu abaduga babeeranga babiri
basatu. So your challenge eriwo, so sagala bamalamu amaanyi, you just have to keep trying. Nadala kati aba graduation, you have a skill already jolina nti waji building, but patience pays and hard work. Start building your customer service experience kubanga yesinga okubeera nga bajagala. By the way, okola mu NYONYI, you need to be having customer service experience. You need to be exposed to different kinds of jobs eziri mu customer service environment. So bw'obeera nga tolina experience yonna obeera ne chances is very low. So bw'oba olina akalimu konakona kw'oli mu kukola ssaawa zino teekamu amaanyi okakole. Naddala bano abakola mu restaurant temwenyooma, nze nakolako mu restaurant. Anti nabadde ngenda era kikubuuza. Nakolako mu hotels, restaurants. Nalo n'omwana omulala yaŋŋamba bambi akola mu Fly Emirates. Yaŋŋamba yali akola mu restaurant e Dubai. Yeah. Nga kyenjagala okubuuza ate naawe oŋŋambye nti kata yajja ku Serena. Lwaki airlines zino zejjumbira nnyo abaana bakola mu hospitality covers everything. Airline, tourism, hotel. That is the word hospitality. Kitegeeza nti nsobola okuba nga saasoma ebyo. Yes. Naye nga nakola kosi yange mu hospitality. Thank you very much. Mbadde njagala kujja abamu kumwe mulowooza nti okubeera cabin crew olina kugenda kusoma bya cabin crew. No. You can finish your senior 4, senior 6, no branching and okola course yonna gy'osobola okukola whatever you like to do. Then from there start building your customer service experience. Baagala nnyo nga wayitako eyo mu bantu okozeeko n'abantu okozeeko ffe bannamawulire era kubanga airline bantu. Yes. Nawe neenyiga nga njawo gw'omanyi kye bayita okukola n'abantu. It's something that is very watch ekimu ku how many ways to survive. Kubanga mu NYONYI, nze nkoze mu NYONYI naye waliwo ebintu ebibeerawo mu NYONYI Alan. N'ogamba wow. Like? Ebintu bibeera mu NYONYI ebyewuunyisa. Okimanyi omuntu asobola okuteekamu ticket n'ave point A, kuva ku point A up to point B nga just agenze kubba mu NYONYI. Nkiddemu n'agula ticket ya economy. Nga tagenze muno agenze bino ngenze kulala ne vacation bikidwaliro no. Nga ye mulimu gwe gwakubba mu NYONYI, just ateekamu ticket kubba mu NYONYI. Kubba sente zaabo abasuubuzi n'atagetinga gundi. Destinations ezirimu abantu abateeka sente mu bag. Era bw'oba otambula nga toteeka sente mu bag ezo zemuteeka eyo waggulu eyo. Olimba. Bw'oziteekamu si teeke wala nnyo I don't know kubanga waliwo abantu nga kyo kibinja. Kibukinga tickets ne batandika okubba abantu mu NYONYI. Eyeefula ajjayo omugugu gwe kumba akebera nsawo z'abantu. Kati ate waliwo akadde ako nga mwebase muli awo. Tumanyi nti ani oyo kati oyinza olowooza nti just ajjayo ebibyo. Ogenda otuuka mu destination yo nga tewali sente $500 tuzifuna reports ezo. Nga sente bazibbye n'abasuubuzi bano abagenda e China. Kalataawo airline tekigikwatako. Anti kati waawo buzibu sente ezo zifuna bwe buzibu si kyangu. Airline mbamu kamera. Tezibeeramu muno naye zibeera just wali eri kumpi ne cockpit. Yeah, kubanga zino monitoring activity eri mu maaso. Naye wano emabega eno tezibeeramu. Batugamba nga mu NYONYI tebabba. Ne bwewerabira essimu yo ogenda ku desk ya airline n'ogisanga. Kisinza ne ku country kati Middle East. Nange webadde ngenda okugamba. Depends on the country. Bw'oba ogenda England ogisanga. Osogisanga. Simanyi embeera za England. Naye Saudi. Dubai. Baana babagezi tayinza girekawo. Agiba ne mu NYONYI wobeera n'ebintu bye bannayebeera nabyo. Toleka bagaleka bintu byo. Omuntu asobola n'okukwata passport yo n'agikozesa okuyigira eggwanga eryo. Tubirabyeko n'agibba n'abanga gy'akozesa okuyigira. Bayingira batya. Wawumuza akasawo akali mu passport wansi. Ate kati ffe ba Africans batwawula nnyo. Kitegeera. Kumbe passport yo maybe toyina reputation in big ayina some problem. Ebintu bingi abamu bana seeking asylum. Batuuka ku destination n'agenda mu toy n'ayuza passport n'agiflashinga. Ogenda otuuka ng'olaba waliwo ekibadde wano. Ogenda otuuka omu baamukomyawo bw'anoonye passport n'agamba nze n'agitadde mu toy.
Oli serious? Nga tebalina choice. Nego abantu nga bakola ebintu. Police n'emutwala abamu batukwatirira banayo kwata ku flight attendant kibi nnyo kigenda kukusibya era bakwatirira kukwata ng'otambula n'akubba wano ku kabina wano. Harassment mu bufunze. Namani yegamya I'm sorry. Ogwo musango gw'amaanyi. Era oba otambulira mu nnyonyi tokwata ku flight attendant ne bw'omukwatako wano abamu even just to skin to skin, that's an abomination. Like it's a harassment. Walo countries kati nze bw'onkwatako Alan izo butafaayo like I'm African tubonga nawe biki abazungu tobakwata bwotyo eba harassment. Era oba walabye dda supervisor ngatanze okuyiika kiziyira mu maaso banaye kagenda ne kagamba musajja nkutteko nze sikyagenda kukola omuzigyo ng'akaba n'amaziga n'ateekawo n'ebigambo bibira naye ng'era batukwatirira abasajja mu nnyonyi si kirungi. Yes, nene n'okwata video nga tetukkiriza nakyo kisobola okusibya. Okwata video? Like nnyonyi nina kyenkola n'okwata waliwo abagenda live mu nnyonyi bannaye temukwata ba cabin crew musango gw'amaanyi. Musango gw'amaanyi kisobola okuyita police wansi nga tu arrive video. Yes, waliwo bano bannange ni mu nnyonyi n'onkwata nga toyogete nange. Actually eteekero liri kata already. Bakuba fine, it's not allowed. Yeah. Waliwo n'abantu abasmokinga mu nnyonyi naabo tubayitira aba authorities nga tuarrivinze. Abanywa sigala. Then waliwo aleeta omwenge gwabwe ne banywa omwenge n'atamiira n'atandika okukola ebintu. Tumusiba actually oyo tumusiba n'omusiba by the way. Tulina empingu mu nnyonyi. Mwine empingu mu nnyonyi? Tubasiba. Oyinza okukola mu nnyonyi nga toli trained okubeera nga owagundi. Olina kubanga kyolamba gamba one of the requirements okubeera cabin crew olina kuba fit. Olina kubanga exercising every time. Olina kubanga olina fit oli ready to fight. Kubanga waliwo omuntu ayingira mu nnyonyi nga ye omulimu gwe just kuyiikiriza buli omu aja anywedde already ayagala n'okugulawo oluggi lw'ennyonyi. Ate fe abatambuze tubanga bye bagamba nti talina kyasobola kukola n'omuyiikiriza. Najja n'akola ki n'akola buli kimu agenda agala kugulawo oluggi lw'ennyonyi ate bw'otuuka awo tukukwatira ddala tuyimirira ffera ne tukukwata ne tukusiba. Nyagagulawo oluggi lw'ennyonyi? Gye bali wamanya abantu. Kale CRUZ exclusive Martha olina byewandiyagadde osembyayo ng'ogamba abaana abo tuve wano. Abaana abandiyagadde okukola mu nnyonyi nze mbadde ngamba whatever you're doing right now, follow your heart. I mean, follow that career. It's a stepping stone for you. Engeri gy'owuliriza story yange tebadde nti wanava just out into kawendi sawa zino. I had to build it. So try to build that career that you're doing right now. Don't take it for granted because it's going to be part of the requirements that you need to become a cabin crew. They will look at your history, your background. Hey, so you did this, you worked here. Even they asked me, you worked at Serena. Wow, this is a very good experience for us. You're an asset. So what you're doing right now, don't take it for granted. Woboli waitress mukabala, woboli barman, woboli chef, do that. Keep doing it. It's part of that job and build it. And then later you can always apply. Ate temunyoma milimo ejibera mu online. Like online jobs. Nowadays, we've evolved. Like everything is online. If you want to apply for Qatar Airways, go to their website, careers.qatarairways.com. Just sanga emirimu egy'enjawulo. Lwakwakati because of the situation, cabin crew, teba recruiting anyo ba cabin crew. Kwennyonyi ntono nnyo ezitambula. But try to be tracking the website. Amafuta biki naffe tutambula naye si nnyo. Yeah. Go to the website and try to look for other jobs. Don't wait for only cabin crew jobs. Go for other customer service positions. This is all elevating ng'otuuse ku level eyo. Yeah. Kale. CRUZ exclusive gwe mukutu share date ya ebadde nnungi comment section wansi awo osobola okubanga atoyita. Any questions take mu comment section
ate Martha bw'anaaba akomyewo nga agenza mu lugendo lwe n'amaanadda asobola okuba nga mufuna nabanga atuddamuko ebibuuzo ebimu kubanga comment section ejja kukola ne namba yange eya WhatsApp eri wansi awo naddala abazadde mubuuze ebibuuzo mwongere okuba nga ate mumanya so that bw'akomawo next time asobola okuba nga ate abaddamu kumwe ababa baagala kati mukimanyi mulimu abanayugumanya Abannayuganda balina omuze gwa kati abadde azeko atweragirako ffe twalaba alabadda kitegeeza ki yasoose kyagamba muganda wange bw'oba teweegomba mu nsi tojja kugenda wala sooka oyagalize munno sooka omatireko sooka osiimeko Allah omugambe nti oyo kyatuuseeko ne level kwali nze we neegomba nawe Allah ajja kukuwa naye ogwo omutima gw'omubi ozimba omutima olabye omuwala alina gye yatuuka olw'okuba akola mu Qatar Airlines owulira obusungu otandise okwebuuza ne oba togambye muntu otandise olwedde mu mutima ogamba atweragirako ki bituyambira wa yasoose eredde mugana ngogo omutima gw'omubi kyovula bw'oliawo w'oli sooka oyagaliza abaana b'abanno naawe yagaliza baganda bo bannyoko mikwano gyo ojja kufuna omulimu omulungi naye ng'okyalina omutima omubi naye Mukama akyakusinkanya abantu ababi sibe bulungi mwera Basiraamu bannange Tammy's Fashion Hub ebaleetedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilbab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kkala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu sayizi n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna w'oli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Okumanya ebisingawo tusangibwa ku Ikotoolyo Mall edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787 noti 57 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe.